okuba ng'olina evidence ku side yo naye gwe okuba award ng'ekuggyeemu olw'okuba onywa enjaga nga ne public emanyi nti onywa enjaga nga ne kubivula ogendayo ng'onywa enjaga nga ne public erwanyisa enjaga toyina credibility. Ekyo njagala kikugambe toyina credibility yonna era abantu bajja kugamba gwe mukyamu because abantu si basiru. Ebbanga lyemmaze nga njogerera nga nvumirira ebiragalalagala mwenna muninako evidence mulina buclips bwange obusukka 10. So media is the most important vehicle. Media yesinga okubeera very important vehicle mu bulamu between communities and development. Nti nno kye mutambuza abantu kye bakola ki kye batwala. So nze ninze ebbanga lyonna bannamawulire nammwe mwegatte ku kulwanyisa ebintu ebikyamu mu ggwanga. Muleme just kunoonya mirimu kukola mawulire kukola following. Naye following muzikole nga nammwe mubayamba. Muyamba. What is your contribution as a media personality towards the Ugandan young people? So Brian bw'aba avuddeyo neyegatta ku kulwanyisa ebiragalalagala. That is credibility. Mwe muleke kuddeyo ate nga mwogera ku Brian. Gw'olivaayo ddi? Pass the right information. Lwaki mulinda tugende mu malwaliro okujjanjaba abaana? I am involved right now in 4 artists abali mu rehab. 4 naye nsirise. 4 artists. Waliwo ne bemulaba babiri bali ku kalebwerebwe bwe bati babulako kuyingiza buyingiza. Ffe katubalekere awo naye ekiri very important mwe nga bannamawulire muveeyo namwe mwegatte mubabuulira amazima muleke kusudiya baana. Mubabuulira amazima. Omwana omuntu yenna awunya obubi mu kamwa ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe kwe kuva enjawukana z'amaka. Omuntu atanaaba gw'osuubira otya omuntu okubeera ng'ali naawe ng'alina kuba ng'akutte ku nnyindo. Kino si ky'abayimbi, kino kya Ministry of Health, kino kya masomero schools, kino kyammwe bannamawulire. Mulimu bannamawulire bange bennwanye nabo okukyusa ku mbeera eyo. Bondoza saagala kuboogera mannya. Saagala kuboogera mannya. Kigenda mmenya naye n'olwana bwe akasaati ako ne bw'aba sikaali wange wako. Ne bw'aba muntu nga nsanze njagala okuyimirira okwogera naawe ompe interview. Naye nga nyambadde okwambala kwe nyambadde ng'omuyimbi Bebe nenzija n'emmotoka yange nga bwe nzize Hama oba Land Cruiser nonyimiriza ng'olimu empale ziri eziwunya oyulise tewasenyeza enviiri nkyafu ddala ddala onsuubira okuwa interview. So naawe bw'oba tosobola kukola ekyo n'omuyimbi mugambe ne comedian mugambe nti wange owemula nnyo comedy okuwemula tatunda. So muli kibakakatikako nga bannamawulire okwegatta ku Brian okulwanyisa ebiragalalagala. Si kulwanyisa individuals naye okulwanyisa ki ebiragalalagala. Nengera events of course zonna zibeera mu mikono gyange ne tiimu yange nga bwe tubeera. Yes, wajja kubaayo Bebe ku list. Usually Bebe ku list ejjanga ennaku z'omwezi lumu January buli mwaka. Emyaka maze ebiri nga mbagamba nti nali njagala okumakinga sure nti nkyusa mentality ya awards mu Uganda. The journey was simple. Natandika nga mpulinga trust tulabe oba musobola okukkiririza oba abantu basobola okukkiririza mu kyembeera mbagamba. Mujjukire nti nze omu ku bayimbi ababadde ba maintaininze for the longest possible time ever nga ndi ku charts. Mujjukire nti guno gubadde mulimu gwange nga nange mwensuubira obulamu era mwenfunye obulamu mwenfunye omukyala mwenfunye abaana. Naye mmanyi pain mmanyi bye tuyitamu ng'abayimbi. Mbadde ku za awards eziri 7. Twagenda wano ne tukwata ssente zaffe ne tugenda e South Africa emirundi mingi. Naye ebiseera bye twagendera e South Africa nga batunominatinze mu zikora awards zaani obwo ssente ezo zaali nnyingi nnyo ate nga nze bwe mba sigenze ne maneja wange nga tusobola zikolamu ekintu. Naye twavangayo nga baakubumbira akati n'ojja n'akati kale kakuwa erinnya naye ojja n'akati n'okateeka mu nnyumba ne kavunda. N'ogola awaadi abasajja ne batuwa ebigiraasi ne bifuka ebigiraasi. Nzijuzza ebigiraasi mu nnyumba noonya amabokisa model navaako ne mu awaadi emu ya high people
ngabantu bagamba award yange ne wa award nenga mwete mind nina pain nti newe bazimpa nonya wenziteeka sikola ki sirabawo. So nengamba naye lwaki tetukola ya award erina ekintu ekiri tangible. Omuntu wansi yimba yo mwaka gumu obulamu bukole ki bukyuke. Lwaki oba olina okuyimba emyaka 5 gwani akwagala nti nno ne maaso eyo bali babakwagala ne Katonda baba akuwadde omwaka nga gumu noyimba bulungi bw'ofunamu ennyumba si kibi. Natuuza president ne munnyonnyola ebintu ebyo nangamba nti manyi Abannayuganda temuli beesigwa. Nemugamba muzeeyi ndi mwesigwa nkusapoti nze lyensi enkubye naye nze nkusapoti nze. So tosobola kuŋŋamba nti siri mwesigwa. Nangamba nti ojja kulasooka ondageko. So n'olwekyo gwe nasalawo nengamba nti kati nja kukola award ngabe ekintu ekiri tangible. So mmwe ababeereyo nga mukya doubtinga nti Bebe Cool ajja kugaba ennyumba bigenda bakalira ku mimwa. Kubanga yes sente genda kunva mu nsawo lwa bulumi bw'empiseemu nga mu music industry. One day somewhere somehow manyi nti sente ndizizza naye kantandikewo ekintu kye naali yagadde bankole nze kankikolere bato bange. Kaakati lwaki twakiplaninga nti twatandika emyaka egisooka egyo nga tukola list nga twagala nammwe mulabe whether decision yaffe ebeera genuine. Ebbanga lyonna lye mbadde nzija nkola njala muddeyo ku Facebook pages zange nga lumu emyaka katuli mwena esatu nga lumu emyaka 3 emabega ena mukebere comments eziriko zonna 85% ziwagira ebintu by'embeera njogedde decisions kwe mba nvudde okwawadinga omuntu. Kitegeeza nti munninamu kati obwesigwa obuholdinga award n'engabo ebiriyo. Sigamba nti nja kuwa Jose Chameleone olw'okuba mukwano gwange no nti olw'okuba tuli ba legend no naye nvaayo ne ŋŋamba nti gundi tewakoze bulungi kubanga ABCD gundi wakoze bulungi yongeramu. So kwe kuvaayo ne nkola idea ey'ennyumba. Ngenda kugulayo twakkirizigana ne ttiimu yange tugenda kugula ettaka. Bwe tunaba tuguze ettaka eryo mu mwezi ogwokusatu oba ogwokuna tujja kuyita amawulire tubatwale ku ttaka. Bwe tuvaayo tukole plan tuyite bannamawulire tulonkinge plan eri openly widely mu area emu mu fence emu mujja kubamu ennyumba 4. So buli mwaka tujja kuba tuzimbamu ennyumba ki emu. So tujja kuba ne ba sponsors baffe abatusupporting okusobola okuzimba ki ennyumba. Then tujja kuba ne media house egenda okufollowinga ekintu ekyo everyday. So amayumba ago gajjanga kuweebwa ng'ennaku z'omwezi 2 award tusalawo nga lumu then omuntu oyo n'agenda either ew'omukulu yenna kubanga omukulu ajja okusookera ddala okubeera important abantu okumanya nti bino biri genuine ajja kuba mukulembeze w'eggwanga. Nja kimuweereza ekyapa n'ebiwandiiko omuyimbi gwe mwalonze gwe twakkiriziganyizaako eggulo avuga emmotoka agende omukulu w'amuyita balye kalanki amukwasa ebyo byasayininga epaperwork afulumeyo n'ekyapa. Ffe tetugenda kusooka kukola mikolo kubanga emikolo si kyekikulu. Twagala okulaba can musicians wake up in the morning competing bakole ebintu ebi positive o eneisa enyambala tulwanyise endwadde tulwanyise ebiragalalagala kubanga bw'oba oli mulagalalagala tosobola kuyisinga nnyumba. Eyo example ebeera nkyamu. Tulabe wano abayimbi nabagambadde emyaka gye nzize mbagamba ku nsonga z'ebiragalalagala mwalowoozanga nti nsaaga naye tudde olabira ddala omuntu eyali badde successful nga obulamu bwakola ki bwagaana. Ate tebiri mu bayimbi mwokka mugende mu masomero gaffe mutunulire ebintu ebikyamu ebikolebwa. So award eno omuntu wabanga amanyi nti nno avaluinga eggwanga lyaffe avaluinga entertainment industry kubanga entertainment industry esobola okuemployinga abaana abato bangi. So we have to live by example. We have to show them the right direction. Tulina okubalaga directions ki entuufu. Ffe bazadde tulina okubakubamukko ku kibooko. So n'olwekyo award tugenda guno gwe mwaka ogusembayo ng'omuntu tafunye enju mu January ono but mugirinde list egenda kujja nga bwebadde ng'ejja mwalaali. Ekinaayawukanako ku mwaka ogujja 60% decisions will be made by the panel. 40%
egenda kudda eri abantu nga abantu baweereza message olinaga naye mbutuufu bafana yasinze noweereza message yo eyinza okukyajingako nusu 100 naye nga mu kuweereza bafanawo indirectly nawe oyagala bafana yabafuna ki enju. So bannayuganda mujja kubeera ne responsibility ewa omuntu akoze nnyo ennyumba kiri tangible. Waliwo emyaka nga Kibaji yayimba ennyo obutuufu omukazi oyo teyali badde yamuzimbira naye ku ssaawa eno singa yali yasinga enju ya Kiba ey'okubiri yali badde ya business ng'apangisa okitegeera. Naye it is so wrong omuntu okuinvestinga mu nnyumba gy'agenda okusulamu. Yali badde investinga in a business. Obusente bwe bwakola n'abuteeka direct mu business. Kati omuyimbi ng'oyo tasobola kugwa. Naye kati abayimbi bakolerera ttaka na nnyumba, which is the same concept gye tuyombesa nti kikyamu. Olina kufuna ssente n'oteeka mu business. Then business nekuwa profit. So kati ennyumba ze twagala okugaba oba emmotoka ze tuliddako okugattako kubanga era tujja kufuna basponsa abatunda amamotoka aba bondi. Oli ajja agambe tukunze Bebe kuwadde emmotoka ya $2 million. Eyo naye jjenganga tufunye ekirabo eky'omuntu owokubiri. Tufune comedians, bwane ba comedians nabo tujja gigattayo. Tufune categories nga tunagenda okumala. Oba president avaayo sebo mukama wange wona avaayo nonyongera ku birabo n'abalala ne bafuna ebirabo. Kuba we have very good comedians. Mukiraba nti kati comedy ya substituting a music mu Uganda. You can watch more comedy shows in the week than watching more concerts. So also that sector tugikoleki tugisitule tugyongere maanyi. Era wenvayo okwebaza Alex Muhanji ne Salvador akiwanvuyiza beyond Uganda. Musiba mulaba. Then Muhanji has kept the tab going akikwatiridde. Era mbayitayo mwenna ababeera mwe ba corporate bikimugendeeyo buli lwakune oba lwakusatu ewa Muhanji support. Okay? So mbasuubiza nti no chapter awards za Uganda egenda kukyukira ku Bebe ku list nga papa seriemu twagala ebintu ebiri tangible mulekerawo tukuba ebigiraasi n'obubaawo baawo kubanga wali ffe tuteekamu nnyo. Manyi Abamerika tebakikolanga, aba South Africa tebakikolanga, aba Nigeria tebannaba. But how about Uganda doing one of the most important things first in the world? Lwaki tulinda aba Nigeria n'aba America okugaba amayumba? Ffe tugagabe tubalage value. So ebisingakaawo bijja kujja naye tondeko ekiwatule ennaku z'omwezi 26. Balibeerako obukwakulizo obutono. Bannange baganda bangenda kiddamu bagambe nti awards zino ziriwo ku building a music industry ya Uganda positively, not negatively. Omuntu obeera mu award eyo n'ogenda odda ku Ssaabasajja Kabaka n'omuweebuula, n'ogenda odda ku mukulembeze w'eggwanga n'ovuma n'oyekula, n'ogenda ku TikTok ne weeyambula ebipaati by'ekyama. Those are not codes for building this music industry. Ffe tetugenda kulimba, tugenda kusaba obuntu butono obukwakulizo butono ate nga omuntu yenna asobola obwebeera. Kuba bwe tukwatira ekintu ng'ekyo ne tukwasiza property ya billion probably. Okay? Tuba tukwasiza obwesige. Uganda abantu bakuwadde bwesige. Bazaala abaana bakugamba tubeerere role model waki w'abaana baffe. Naye enkya osaleko akadinisa oteekewo enjaga otunde. Mu nnyumba Abannayuganda gye bakola ki? Gye bakuwa. Ekyo tetugenda kikkiriza. Bw'osobola okunywa akantuko naye omanyi problemu yaako nti bw'okanywa n'ogenda ate neibawo omuyimbi eyasinze omupya n'olyoka omuvuma olw'okuba gwe tokyalina nnyimba olw'okuba otaddemu. Kiringa okugamba nti no buli lunaku okolawo pati. No, oba osobola okukolawo pati osooka n'owandiikira munno n'omugamba ku lunaku luno owange ninawo akaduduma. Okay? Naye n'akuddamu n'agamba ye nange ninawo kaakati tugabane paakingi. So si gwe kola pati buli lunaku nga abantu bo be bajjuza estate yonna. So agamateekateeka ago galiwo kuyamba kugaidinga how you can live in a community. So sichi naawe okutalizaako obutatuyita kutwala mu ddwaliro nti ate uli mwamu w'ennyumba kati engeri gye mwamu w'ennyumba kaakati mumujjanjabe n'omujjanjaba kubanga yanywedde amafuta ate yeekubye kino. No. So tuba tujja kuwaayo emyaka gyaffe 2 nga tukugamba kyusaamu.
emyaka egyo bwe gigwako ng'ogaanye okukyusa nga weekola ebintu nga public ebiraba bituswaza kuba jjukira ffe bwe tusigala tukuwadde nga tukyalimu omwo tukyazimbamu kaakati ffe bwe tuba tukyali mu kampuni oba otukubisa so oba olaga nti tuli bayaaye ffe bino ebintu tetukola bya kiyaaye twagala okukola ebintu ebiri genuine nawe bwe yagala ogaye nti waayi kiki kinnuma ki bwe naba njala okukola ebyange byekisiruka ŋŋendeeyo then ekirala ku nju eyo olina okuba ng'obeeramu ekitone nnyo ennaku 3 mu wiiki okugyawo ng'oli bweru oba ng'oli ku ttuwa so si ffe kuwa nnyumba n'oleeta abakadde bo n'oteekamu oba n'oleeta emikwano n'oteekamu gwe n'ogenda gy'oyagala lwa nsonga emu papasi yaffe eba efa ffe tuteesezza n'ekyalo oba district number twagala district eprotectinge celebrity status eriwa mu compound eyo kati celebrity status bakwano bo ne family tebabitegeera bajagenda baleeta obwana nga 30 bubeeraawo kyokka kibajje ng'avuga emmotoka ye ayagala agireke nga yonna eri open roof ebifaananyi yeekube yeyagala ekapuulu wali wabbali kyokka nga wali obwana buyiribwa buteeka kazambi mu maaso bukola kyo olw'okuba nga waleetawo family so n'olwekyo ebintu ebyo tubidesigninga in a better way for the good of the industry and no protecting ng'omuntu it's like olinga creating a exactly but case in point Bebe kuwe wawangula wadi omwaka guno sahana yangula y'obuddaku nga bombi banyiiba kakati ebimu ku bye tuzimba mu nsi byebyo purpose coherence okubeera together ffe kati tuba tubawadde an opportunity where they can meet and talk and reconcile kyekisookera ddala secondly tuba tubawadde opportunity omu okulabira ku munne oli abeera waati nze nina abayimbi bangi abeebuuza omusajja oyo naye abeera waati naye buli ajja mu maka gange akyusa endowooza kubanga alaba nti Bebe kuli yakomye ku geeti bwayingira munda nanyini maka yaani yezuwe na mwena nga bannamawulire mukirabe so waliwo bye bayiga byoyiga ng'olabye muno bw'abeera n'omanya nti gundi yeebusa 6 baba beebase ffe lwaki tukubendere paka ku makya gundi nga takyambala mpale za bituli so ekyo kijja tuyamba coherence then also waliwo ebintu bingi nnyo ebisobola okujjiramu kampuni nnyingi nnyo instead of ogenda okunoonya kinoomu bajja mu kifo kimu yaga nti anze njagala bali abayimbi ba rasta bali organized mulimu abakadde 4 years ago n'abapya then maximumly obuntu obwo tujjanga kukola nga bwa 4 houses so meaning every after 4 years tukyusa ekifo gye tunaasooka baguddako nga tugenda wa Kololo batugenda Naggulu batugenda wa so that buli area tugisuulamuko ku big status nenga status ezo ziri protected 100% by both katiringa ekintu ky'okulwala then tujja kufuna ba sponsors aba medical insurance so ng'omuntu bw'asinga ekintu ng'ekyo just asinze enju yokka medical insurance supermarket shopping tujja kufuna supermarket emu tugigambe ffe shopping y'Omuyimbi yaffe esalikako 50% aba asinze ashoppinga once every week nga bw'ogenda okugula ebintu byakakadde oteekayo emitwalo ameka 5 kati gavumenti tugisabe amasannyalaze amazzi mutuleke support the industry so omuntu yenna abadde asasula amasannyalaze n'amazzi nga muyimbi ayimbye nnyo afataze okusasula amazzi n'amasannyalaze so the fruits behind that twabitunuliranga bintu bingi nnyo okay oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo